Okay, tukwebaza gwe wena akyatwekumidde ku Lubaluso wa TV. Tukwebaza mwaka ensusu. Mwebale nnyo, mwebalidde kubanga mutugoberera, commentinga, kulikinga, muso kubanga mutuwa essuubi nti bye tusalawo okubaweereza mubiteekamu ekitiibwa ne musalawo kubanga mubigoberera. Twebaza abalikinga, twebaza abakomentinga. Ku side yaffe eri ku Facebook agamba ki muganda wange Wumalu oli active nnyo ku Facebook eyo, sebo tukusaba ne ku YouTube obere active nnyo nenga tukusamu ekitiibwa sako na bonna abali ku Facebook Lubaluso wa TV wamu n'abali ku TikTok. Abali ku TikTok ate mukola byansuso nnyo, mukola kyamaanyi nnyo entambula eri wala nnyo. Nzali masogo teri mulala wabula omugole aje Samuel. Chichi ekyo nga kikusanyusiza omugole aje Samuel ometo akava mu mikolo abantu bayomba ndange mbute wa batwala oba yagala kutwala matuga yenna babagamba nti eri tugenda mu kibangirizi kyaba makolero ekirungi gwaddako olwobi bagamba nze wamala ekiri ku saidi yange abantu bakitegeere nti okukyala kubeera kuyina kuba kwa munju naye okwongera obutaleka bantu n'okuweesa ekitibwa gy'ogenda n'ogamba kanyongere ku bantu naye oli omuntu nayagala otwale basi 8 zino zikalita ebyo si byange byakatabira kuba nyine yangamba nangana yaje otuta abantu bambenga nti natute munne abandi banga 3 nanga nze mwaba 3 siina kubamu ate kyo omugamba kanjoge wano wamulimba bali 3 mu 5 abatano babajjamo leke gamba nti bali bangi. Okay, program nsonga ku nsonga wano ku Lubaluso wa TV mwebale nsoko kwebaza ba sponsor baffe bonna bantekamu ensimbi aba Matuga Estates batekamu ensimbi ddala ina n'ensimbi yaabwe ginali nirabirira kati neri naye ensimbi gigateko. Sunset Junior Schools Director Chito Muhammad nkwebalizaamu ddala nkwebazaamu akensuso webale nnyo bale dda byonna webale omukwano webale okwagala okwo wandaga ate ne director oba principal Sweet Valley Yechimba Ahmed sebo salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo webale ddala ensonga tewajja ku mukolo tewaliyo n'ensonga yonna wagipepeta nolaba nti ajeo agenda agumidde omanye eri gye tugenda ku buko yino okubanga ogumidde n'ebikonge byositudde abantu abamu okudde. By the way abantu abamu bayinza okuba bagamba okusinzira ku embeera gye baalabe yaliyo n'ebintu bye batwandoza nga bamanyi kwali Kwanjula abasinira kye kyabasano banyiza anti awo mu Kwanjula bo bamanyi nti ensi yonna ogitwala nena kikola kwali kukyala nebaliza ddala abantu mwenna manager Roger Sebaru Properties webala omutima omulungi baba Kalema sinza bamalayo bonna abanyinaze baganda bange ekirala omuntu bw'omutegeezaako nti nina omukolo oba tomugambye direct nti jja tugende wawula oba omugamba nti contribution yo giteeke wano ate kyali kukyala nti kiina kubeera kikyo wadde ng'obaali ne bakyali abakwatako ne bagamba naye nga tolina gamba nti budget yina efulumye kati ku kukyala gwoba tewagamba tagamba nti wantwala wandyako empombo gamba wandekera akasente kange mu nsawo kuba buli wagamba nti nayo omukolo ne ba contribution oba ino contributing nga ogenda kulya luwombo lwani nga tosasudde olina okusooka n'okwata mu nsawo n'olyoka n'ogenda ng'omanyi ngenda kulya empombo ate abo abatasasudde basinga n'ocomplaininga buli wotateekayo omanyanga ne mujjo swalere ate abatasasudde be basooka ne ku layini okwagala okulya empombo ezigumidde zino zo twalya 2 zaali 2 naye ate abo bandikanoga baba mpenanya abatasasudde kanize ngamba abantu abamu abatagenda ndeka nebaza abantu baage manager ate nga director Kalema Mathias sebo niyanze ige bwe tuddako wali eri n'abakyala Sala Bukenya banga okudigida kwali kw'amaanyi nnyo ku nsonga eyo lwabeera omumanyi alina engeri gy'anyanyamu bwake. Okay, abamawulire mwenna bawakumenti bange bonna betukola nabo mu mawulire mwebali nnyo mwebalire ddala Muhammad Katabira Robert Musanje Kagere Ezera Sebuliba oyogera Kagere gataka akagambo kawulu kagezi
lwaki Uganda maaso zinganjagadde kutekake onale bombabazi awa ate gwe banesimaina kumanya kiwatukolera yena wali kwambaza mugole kola wamulabe omugole ngejyalimamu era nagamba ababbawo saagala mutina akuba mukyala wange kamamba manyi mwagala nnyo ebinyiridde ante omukyala kasitaddayo waabwe kugenda okumunonayo buli abaali baagadde okumulookalooka baagala okuyisaawo ebyabwe era kati kyemmanyi gwe wagenda otwala ababbawo ogamba buli muntu analaba nga atandikisa okuleeta eriiso ery'ekisa oyo oba mukasuke oba muli musokoolemu bakwate twala bye basokote sikiriza era nabagamba sagala bisule zayenzi babbawo sagala kubalabanga waddalwa mukuba akamba awo ayita ruwerere naye kati tomanya andi kati omukyala yamalayo bbanga yamalayo bwiki ababbawo bamala ayekuuma ebya katonda omukyala bambi naye ye bali kutuweesa kitiibwa nti akanyiriro nalaba omukyala nengamba nayo n'olujjo gwe mbadde ndaba nga ndaba ng'omulala ennyo nga ndaba mulalamu wano olaba akaddiye babeere si kuba mukadde omanyi bwomubeera tubeera mu makubo nigyo tutambulira olaba omukyala n'ogamba omukyala nga mulungi naye nga n'obulungi bwe nti abantu betusanga mukuba basinga obulungi bubeera bwa make-up kituufu gwe n'ogamba ndabye akakyala bonna n'ogamba n'akabokisi akali waka ngende nkaase ngende n'akakyala kali naye nga make-up yeka yamukozeewo nga we bamumwozaako oyinza n'omulinnyako obulinnya n'ogamba ono oninnyako kisooto kyange neŋŋenda so abaami abakyala beetagamu mutezi majja nakubafaako asooka okubeera bayitha obulungi bw'omukyala osobola okuba nga wanoogamba nga gwe olinza okuba maaso be tomulaba naye okubiseera ebisinga bubulukira nnyo mu baana be bazaala era olaba mwana n'omanya nti omukyala yamuzaala matabuta kyenjogere okay kitange Kajoba di chairman wa kito taata webale nyo bali ddala mu bali kwesa mukolo kitiibwa agamba Kiroja Luwero Blaka nanyi masomero ge Luwero mukubo wamu ne jjajjange Rwama Joseph vije memo yaliyo ku mukolo bonna awo nga tombuzizaawo sijja kubuuzaawo okay tuli ku program nsonga ku nsonga tusentwisawo wako omanyi munnaye bw'oba teweeyagaliza bagawulike ekizibu soka kweyagaliza noli kuyagaliza abalala amina tuli program ku nsonga agisa muzigemanya nakola tuze n'ensonga ezimu zetugenda okubanga tubayitiramu mpolampola ndi ne analyst wange asobole okubanga atulambululira ku ebyo kyotategedde bulungi osobole okuba omanyi ebintu by'amawulire zino mainstream ziyisaawo buyisa nti amawulire ge bakola olunaku olulamba bagafunza mu ddakiika 4 kati gwe omuntu atabadde n'olaba eddakiika 4 n'olowooza nti buli kimu ekyabadde babadde okimanyi so ensonga erumu etujja wano tuwaayoko ku budde okukusoggolera ku ekyo kiwalabye mu mawulire kikyabadde kitya mu bujjuvu nakyo ekiri emabega w'ensonga eyo kituufu okay agisa mugemanya abateekamu ensimbi Matuga Estates Properties banono nga basangibwa Matuga ku kizimbe kya Lags batuukire bali wamu ne Bant Properties combination ya amaanyi nnyo gamba ki director Ntege Wilson abona baliyo tune kipya tubafumbidde Matuga Estates ne Bant Properties era kadde konna tugenda kiba tukibasaba okuja kyensuubira nti olunaku olw'enkya temutuwa embuzi emugabagaba sanyu lya Museveni sebo webale kuweesa mukolo kitiibwa sikukyaza bukyaza ku lubaluseewa nene ensonga z'enyigiramu obadde mu bonna boyogedde waliwo omwami nange njagala okwebaza bamuta director Roger Brown Sebalu Properties oyo kukiyateekawo omukolo gwaffe okugenda mu maaso n'ekitiibwa kiyatuweerayo eri na byonna nange negase wamu n'omukulu Kisitu Samuel aje okwebaza nti webali nnyo webali ddala director Sebalu Properties. Okay, Sweet Valley Islamic Day and Board Primary School bano basangibwa wali bombo degeya principal Chimba Ahmed agamba nti abaana basobole okubanga babayigiriza mu buyigizi bulungi ate basobole okubanga bafuna ekibalina okufuna nakyo wangamba ku Sweet Valley eddiini weeri omwana yagenda nga taswadde okusoma ya saluna avaayo agimanyi
waliwo kye tuyita nti Quran memorization nti omwana bamusomesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran n'akikwata ku mwoyo bagamba bugambi bikula suratu Bakara aya 478 n'otabikula kisoma waligamba watya nga kimuli wano naye wawuyirira akantu wadhuri kadisi Sweet Valley tukutumiddeko Matuge State tugitumiddeko tugenda kutandikira Kitezi akuba akachayiko akatandise bwekyali kano ngeje ndi kachayi nti tuli ku Summit Gardens Summit Gardens batukozeeko kachayi kano kemulaba era omukulu obedda ayogera wali nze nga akalevu kekyanga era kyensuubira nti ali mu kwangulya kunkasukeno kamansukira naye akalevu kekyange okay tuli ku Summit Gardens jangu oba ine mikolo oyina kwanjula mala abantu ntero bagamba nti oba oyina okwanjula oyina agamba atokwanja basobola okukolera mu garden abantu abamu abazadde baffe abamu bayina waka nga wafunda kyokka nga omuka aleeta abantu 2 nga tebajja kujjaawo so Summit Gardens weeri okuyamba ku ekyo bayosina abantu abasinga kati omuntu asobola okugula futi 5 ku 5 n'ebya 5 ku 10 nga tasobola kuteekeramu omukolo gwa kwanja tebeza ataddeko ekikomera azimbyeko ennyumba boys kota bubalaza nga mu buli ngeri omukolo okuweesa abantu abagenda okujja wako ekitiibwa alina kuguteeka mu garden okusobola okwaccommodatinga abantu ate ne banyumirwa nga bali out space abantu abagaba services ku mikolo gye baba bangi ogatako n'abafumbi abamu baleta bafumbi nga tewali wagenda kuteeka ku mmeeza kugabola abantu ng'ozadde munda muntu kafunda so abalina emikolo mwenna n'obeera nga woli wagazi naye nga embeera eyeetooloddewo tesobola kuweesa mukolo gw'ekitiibwa jangu ku Summit Gardens wano Matuga kito osobola okuba nga ofuna services ennungi ate ku kabeeyi akatono akasaliddwako ate gwajja n'ogamba nti bannange nabalabye ku Lubalusewa TV nga bagamba nti wenzija wano nga bangambye nti nvudde ku Lubalusewa kwe nkulabidde ate gwe bajja kusalirako ekyenjawulo osasula akasonde katono nnyo bwe kati Lubalusewa TV embaga zireete graduation gireete birthday parties leeta wano ku Summit Gardens basobola okuba nga bakuweereza ebyokulya byabwe ekitono nnyo eddakiika 3 bamaze okuba nga babikuwadde chips chicken n'enkoko yani yayima kayo chips chicken n'enkoko ne fish big fish naye osobola okuba nga obyefunira tugatandika ku side ya Kitezi